Programu ensonga mu ddiiro yetulese n'olunaku olwaleero tutunuulira ebintu ebitambula mu Uganda ne East Africa yonna. Tugenze Kenya. Bannaffe e Kenya ennaku zino bali mu dduka naye twagala okuba ekifaananyi wakati wa Kenya ne Uganda. Tulabe mu Uganda okwekalakaasa kuzze kubaawo abafa byononeka Kigundu waali Kyebune waali. Tutunuulire bannakenya obugunjufu bwe boolesezza n'ebyobufuzi byabwe oba n'ebyenfuna okutwaliza awamu mu kiseera kino. Kyebune leero kantandikirewo. Okwekalakaasa kuno okw'Ekenya ekisooka nze nyinza kugera kulesebwa ekyafaayo mu bavubuka abato ab'omugigi ogwo oguzaaliddwa mu myaka gino ekisooka neza kiri unprecedented kibadde tekibeeranga oliyesa abavubuka babadde beekalakaasa naye ndowooza omugigi ogwo gwennyini okwekulembereramu wano mu Africa mu East Africa kirekanga ekigenyi naye bwe kiba kizze tetuyinza kiwakanya kubanga ebintu ate weewuunyenze kyenewunyiza kwekalakaasa kuno nti n'ekintu kyebeekalakaasizzaako ate si kyekyandisisa ate abavubuka okwekalakaasa ekyemisolo kubanga bano bakakolera mwaka gumu abalala bakyalina mu masomero naye weewuunyisa nti naye nze kunze kyandaze nti abantu b'e Kenya abaana abato bagoberera ebintu bagoberera ensi yaabwe bagoberera ebyobufuzi bagoberera policies bagoberera ebintu okusalawo okw'ensi yaabwe era baagala okukwenyigiramu kubanga wano mu Uganda etteeka likubaganyizibwako ebirowoozo nga likyalina ebbago likyalina mu bbago nga kikubaganyizibwako bukubaganyizibwa birowoozo ne beekalakaasa ne bataliwo na mwaganya kusengula kugenda ku ddaala eriddako ne beekalakasiza ku ddaala kwe bali buliridde. Nze ndowooza nti kindaze nti abavubuka b'e Kenya okukkiriza tukkirize balikokko wagguluko nyinza ogamba balikokko wagguluko. Okwekalakaasa kuno tukugyemu nti oba mu Uganda kwandibadde katugeze nti oba kuli violent oba bandikuseemu abavubuka nga ekyo tonnakirina kituukako naye okuba nti n'abavubuka bano basalawo bo ne balaba ekintu ng'ekyomusolo kubanga ate nze ndowooza nti abavubuka wano mu Uganda ebyemisolo bibadde bigenda kubeerera mu basuubuzi abantu abakozeeko abamanyi emisolo bwe gibeera. Twalina okwekalakaasa kwa VAT era kwalimu bantu si baana bato bano nti kukulembeddwa bantu ba TikTok bano era kwakulemberwamu bantu abamaze okutegeera ate wadde n'okwekalakaasa okwekabasuubuzi okwa IFRIS era bw'obadde okola tekubaddeemu nnyo bavubuka baana batunulira nnyo ebintu bwebugunjufu nze mbadde sinnalabayo kintu kyefaananyizako obugunjufu obwoleseddwa ebyokwerinda Kenya poliisi n'ebitongole ebirala kubanga kati mukulu Kibalizi nekyeyino mumanyi kimanyi no Kenya yo yanjawulo ku Uganda kubanga kati ebitongole byaffe ebikuumye eddembe ng'olaba poliisi ne amagye biri nnyo mikono gya President Museveni abinako nnyo obuyinza bungi ate ebitongole Kenya byo bigoberera nnyo amateeka agabiteekawo kyobola tebisobola kumala gakola bintu oba tebisobola kulwanyisamu bantu abo nga bamanyi mu mbeera esobola okukola ki okumenya amateeka oba esobola okuleeta obukosefu obwamanyi kubanga bakimanyi nti nno bo bennyini bajja kuvunaanyizibwa ng'abantu nowano mu Uganda. Ate nekyokubiri tulabye leero nga kooti y'e Kenya ng'egaana ndoze esazizamu ekirayiro kyokudeployinga amagye ku street kati yo Kenya ku level gye yatuuka Kenya ku level gye yatuuka yazimba institutions eziri strong ezigoberera amateeka ati kati ate enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda kubanga ekibira kwera Uganda kubanga mu Uganda tumanyi omuntu omu yafuga omuntu omu yaduumira era tukimanyi nti nno kati abakulembera poliisi era abalonda ate mulimu n'abamagye abakulembera poliisi wadumira n'agamba bano abantu njagala muba crashing mu ssaawa 3 asana okugamba nno jukira Akedi Makaliwo wano mu November nga bamaze okukwata Kyagulanyi abantu ba poliisi yatwali koti ya 20 President Museveni agenda ku TV ne yewanaga nafunye bakomando bago okuva e Somalia bebazze ne batereza embeera ne babakolako kati mu mbeera eyo kiba kizibu nnyo oluusi abavubuka ba Uganda bayo nga bamalirivu kubanga
bayinza batuusaako obulabe bw'amaanyi. Ebigambo ebyogerwa wano e Uganda nga abantu bagamba tugenda kwekalakaasa oba nga baddewo kwekalakaasa. Ojjukira wano omugenzi eritumwire yagamba tujja bakuba. Naye ekyokwekalakaasa neffe kitulimu era nze sikanya nabo bagamba nti no bannayuganda tuli batiitiizi naye kitulimu naye lwakuba ndoza tetulinaba kufuna omuzungu kyayita that sparking moment tuse ebizibu bingi naye abantu babikola ki babigumira naye tetulina kufuna eyo moment gyogamba nti no ki tetulina gituukako ate nekyo naye nga yo tugyetaaga tetulinaba kubeerawo naye nga yatuuseewo abantu babadolooza no batitiizi bakola ebintu naye nga betusobola tukola ki kubanga gikola libya eyo waliyo libya Gaddafi oyo yali musajja w'amaanyi nnyo ate ng'akozesa obukambe bungi ne Bashir wano yali mwana omuwala yaliwumira naye kyolina okumanya Kigundu okwawukanamuko naawe nti bwokwekala omutima gwo teguliiwo nga gogamba weeguli kunze ndaba teguliiwo wali anti laba tetunakufuna nsonga eyo ensonga zibadde teriiwo y'amaanyi ensonga ziriwo za bulijjo si za bulijjo ensonga ki Kigundu mbwira ensonga emwe njagala ensonga kyogamba egatta abantu kyebadde njagala okukubira ekifaananyi nti nno omutima okumanya teguliiwo basuubuzi bajekiriziganya nange omutima teguliiwo kubanga bagukubye over time anti laba buli we wabadde omutima gwa bannayuganda ogwegakolakasi bagukubye mpolampola paka lwe gufiiridde ddala era tekati tegukyaliwo mu butuufu ensonga ezekalakasi zere zivaokwekanyakanya kubanga mwekalakasa temusabye lukusa abantu bali bekalakasizaako olw'emisolo ojjukira wano nga baleeta omusolo guno ani nga Kyagulanyi gwe yakulembera ne banno OTT byonna bino byebanyiga era nga bisobolera ddala kubanga na bano benkugambye ab'e Kenya si be babadde nti no be basookerwako okunyigizibwa emisolo gino directly otegeera kibadde naye nga tekinnabatuuka naye kyeŋŋamba Kiguno nti omutima gukubiddwa ogw'abannayuganda okuva ne batandika kubanga buli kiseera waliwo omujiji gw'abannayuganda kubanga era bafa waliwo omujiji omupya ogujja era nga bafa abantu musooka musimbe wakati gwolooza Kigundu abantu bameka abafa ku mulembe gwa Ssebaggala abavubuka bali bangi bafa abavubuka bameka bafudde ku mulembe gwa Besigye oba abakyali ne makomera bangi bafa Kayunga bangi bafa mu wokutuwanga bangi bafa ebyo byonna tebitugalinga abavubuka bameka bafiira ku Kyagulanyi mu kampeyini so kati kyenyina bagamba nti obaolyawo wayinza okubeerawo abantu abanyigirizibwa bangi nnyo abantu abayita mu mbeera embi fena tujaba naye ndowooza abasinga be bagenda ne batunulamu mu bizibu bye bayitamu mu bwavu obungi bannayuganda bamanyira nti abavubuka ba Uganda bali bwe bati asitafuna sente zisasula ennyumba nafuna sente ez'okulya ekikomando tabanja Samuseveni akukkiriza okulaba Premier League kubanga abavubuka b'ennaku zino atuuga muvubuka agala n'ogenda ne mu beti ndaba Premier League ndaba naye abakenya bano ba Gen Z ate kakubira enjawulo eriwo songa badde kyo bano bali fairly highly educated ate bali middle class tulina abavubuka bangi bano abavubuka bola mu betting asenga tebali middle class my middle class omuntu yakulira wakanga waliwo emmotoka nga bali abasinze obungi si bonna naye abasinga obungi kyekyenjawulo ekisinze okukisa middle class kubanga bangi bagirana mu Uber abadde akkiriziganya n'endowooza ya Kigundu takkiriza nti wana abantu nange tebona kufuna nsonga eyo y'amaanyi nti ensonga zibaddewo ebbanga lyonna era twalaba ekintu kyekayunga kyali ebitundu byejaga ekintu kyekayunga yali wakati wa central government ne Buganda kati omutwalo ajja gamba kubanga nkwadde example omutwalo omukyoli tebana kufuna nsonga nnyo ebagatta Kayunga leo tusoda gamba zani nsonga wakati wa central government ne Buganda zine babbo kwa magamba yali wakati wa Nuupu ne president Museveni kubanga luwa abantu bangi abati basukiraba tetuna kufuna nsonga emweyo singa ensonga eziri mu parliament kati ezokugamba nti ati nako singa zibadde Kenya
nga je bemulugunya simanya uno yatute sente bwezi kinono yapyese ebintu nga bwe wano kyongambe ekyo tekyandibaga leka muddemu ate kati enjawulo wakati wa Kenya ne Uganda kimu Kenya civic awareness kibaita omuziki kyaita civic awareness eri waggulu naye mu Uganda MP okubba omusolo kati nga tulabye emikolo gyabadde erengo namba yes omugasa akwekalakasa tuyinza okubeera n'abantu wano mu kibuga abagenda ku radio omubaka okwewa 20% nga yanguzi tekyekarakasa munnayuganda oli mutu mwe mwenna mwali Masaka abantu bangi baaliyo nga bagamba zulu sente zawampuga zayita amateeka amaki era nga abantu bangi bamulago era nenamuju kubanga yene mukomera yabaddeyo ekikakasa nti niyo okulaba nti abantu bavuddeyo mu bungi ne bagamba nno kasita abadde alya sente naye ngaagabanako naffe kati ng'ogyeko bano abamu kufa ababeera mu bibuga abasoma amawulire abagenda ku social media era naye ensonga y'obuli bw'enguzi tennaba kutuuka mulemu eddakiika emu tulabe obubaka bwa bannaffe oluvannyuma tukomewo kyeyunoomalirize tugire tuggalewo pulogulaamu eno. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. naye ng'ebize bibirawo ekyo kyokka kyokka ekiri mu parliament kino ekiri mu byetu ebibaddewo emyezi ng'esatu emabega wokka n'ebize biddako ebitambula paka we tuli wano ku nsansanya ya ssente oba ku ntambula ya ssente ne kyebikozeeko kiba kubanga kiradde Kenya ne bwe batandi badde etteekero erireetebwa n'emisolo gye kubanga omusolo gwe baguleeta tolooza ne baguteeka ku bannakampala kati kubanga omulonzi omuntu alonda omubaka tebimukwata kuba fabama wetuwandiise nti no bageze kubanga kasaba atute sente yajja tugambe omusajja yatukwera oluzzi luno nanti ekugamba tebanatuukawo kubanga babakubye overtime n'ebintu ebyandibadde bibakuba bibazza engulu byonna finally tukole ekintu kimu nga tuggalawo puroguramu eno tulistinga ensonga ezigaana bannayuganda okutuuka kuba na Kenya we bali abantu bazitegeere mu bufunze. Ekisooka nze ngamba ebitongole by'okwerinda wano okuli poliisi military biki okubanga biyino binakyekubira tekisobozesa munnayuganda era bw'okubira maama wo bwakulaba wano nga waliyo okwekalakasa e Kampala asooka mwana wange poliisi giyite wala okitegedde kubanga bakimanyi nti poliisi omulimu gwekola gwegwo. N'ebyafaayo byaffe bitulaga nti okubira ddala Uganda lwe yatandika okunoonya obwetwaze bwe bateekamu amaanyi bakubibwa ku nsoloboto bateekebwako amaanyi mangi nnyo kubanga bakamya bekalakasa myaka era bakubwa kitegeeza mu Uganda eddembe n'abaddugavu bano ekatwe wano abantu badde mu myaka gy'etaano abaddugavu bano abekatwe bano abasuubuzi abali baagala okwekalakasa batugamba ddembe liba ddembe lyaffe oba ddembe naye munnayuganda n'ekyokubiri kati mu Kenya ebitongole bino ebyeddembe bigobera nnyo amateeka kyova bigezako okutangira buno obujagaliro naye nga tebita bantu. Ekyokubiri kyekya bannakenya abasinga basomye kati bagoberera nnyo ebintu ebigenda bali informed ku current affairs bali informed bannakenya wegeraganya ne Uganda abantu yes tulina abantu abafaayo n'abantu baffe bali nnyo bibakwatako bali mu nnimiro zaabwe so ekyo nayo kyakubiri munnakenya kubanga nga wabuuza munnayuganda budget bagisoma ddi
n'olusanga wano abavubuka 10 tuyinza okuba no wansi tukira ensonga 3 eziri mu budget zoyire zikwatako budget gye bakasoma gwe ng'omuvubuka wano bajja kugamba kendeeza musolo ku mwenge nati abasinga tebagimanyi nagimanya kyeŋŋamba kitegeeza nti abantu abasinga naddala bavubuka tebagoberera nnyo bintu bino okugjako nga waliwo ekintu kyamaanyi eki era nabagoberera abantu nga Kyagulanyi omutuuza ne Kyagulanyi kiye ayimiridde ku nsonga kigwe siganye gwe wagera Kyagulanyi n'ensonga ki ezimukwaga mukulaba okukola Kyagulanyi kikyasobola okukola okugjawo kati ki okusolvinga nga unemployment anti kyekyo kyayogedde nagamba bannayuganda si batiitiizi naye embeera mwe beekalakasiza oba mwe bandibadde beekalakasa maliriza naye nga ekintu kyekenya nze kyekinzigisizamu kyekyokulaga nti gavumenti okuwa abaana abo ekitiibwa nemanya nti no balina ensonga zaabwe era gavumenti neddayoka emabega neyongera okwetegereza ekyo kibadde nze kinkoledekitebe kya Uganda bakyokeza ebimu mu byonna lwaki kya Uganda ngamba ebitebe by'amawanga nze naawulidde kya Uganda kyokka kyayidde naye sitwagala nnyo kiwanuuzaako nsonga tomanyi abamu si basanyufu bayinza okulowooza nti no naffe tulinamufe balirwana ab'okumpi bayinza tulinamu omukono mubiri balina ensonga zaabwe tugana ekimotoka kya polisi uli kye bakola naye byonna byonna ebibadde reaction ya gavumenti yesinze nze okunsanyusa eri abeekalakaasi engeri gye babajjeeko nabo bantu balina ensonga ogwo omuwendo ffe mu kwekalakaasa okususa ennaku 3 oyogera omuwendo ogutaweza abantu 10 kati kwegamba tuba tukwewuunyamuko yerabidde ekyekasese waliko ennaku 2 naye twalaba nezimajegere nga zezizinga ate nno buli omu akoze ekisoboka okulaba nti bannabyabufuzi boogera gavumenti eyogera ebitongole byokwerinda abalwanizi b'eddembe bonna buli omu ali mu kulaba nti abaana kubanga bakimanyi abaana naye Uganda wano n'ogenda kati essaawa eno n'okuma 10 kyoto wali nga ku UBSA oba ku National Theatre nze Ruto muwadde ye pulezidenti musiimye engeri gyakyakutte n'aleka abookya palamenti ne bagenda mu maaso tolina kyebagerako byonna byoza tuyogedde nze mbyogedde ebyange byonna oli mu mativu nakyo mwebale nnyo eyo y'ensonga mu ddiiro